أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الكون فنظمه وخلق الإنسان وكرمه ووضع البيت وحرمه وأرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلمه، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. abatulaba kulabaika tendereza wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala, ebyenga n'emirembe nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olunaku olwaleero tugenda kubanga tweyigiriza ku kigambo ekyabikanga ekitono ennyo naye ng'ate kyekitambulirwako obulamu bwaffe bwonna. Wahiya kalimatul amun, kyekigambo ekiyitibwa amun oba obutebenkevu, diddul khawfu, ekyo kyetugamba nti kibeera kyenyume kyakutya, okuba nti omuntu ayina obutebenkevu oba omuntu ayina emirembe. Kigambo kino amun, emirembe oba obutebenkevu, abantu abasinga batera okukivuunula mu mbeera y'okubeera nti kitegeeza nti awatali ddembe wabaawo akavuyo. La wa illa, kigambo kye twogerako al amun, obutebenkevu oba eddembe, kibeera nti opposite yakyo al khawfun, okutya. Tituli mu mbeera nga buli omu alina okutya mu mutima, so nga ate buli omu yandibadde alina eddembe oba alina obutebenkevu. Kumanya nti emirembe gyagenda wala, emirembe hiya sababul ibada, nti obutebenkevu buno y'ensonga y'okuba nti omuntu osobola okusinza bulungi nnyo Allahu tabaraka wa taala. Olw'ensonga bwe tutunuulira omusajja omu bwe yali tannaba kusiramuka, sahaba omu bwe yali tannaba kusiramuka, yakola olukwe n'agamba abasiraamu bano, omubaka ono Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bwe nnaaba njagala okumutta nja kumusanga mu kiseera nga ali mu kusaala. Era olukolo lwe yalukola mu kubeera nti alabanga bw'anaamusanga ng'ali mu kusaala ajja kubeera nga asobola okumusaanyaawo, kuba ebirowoozo bye byonna biba bifokasinze ku swala eno gy'aba alimu. Bw'ati Allahu tabaraka wa taala yassa obubaka ku mubaka nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama, n'amulaga nti babanga waliwo nga tewaliiwo obutebenkevu, babanga waliwo embeera y'okutya yonna, esswala eno bagenda kugisaala batya, n'abalaga butya bwe balina okusaala. Nga bano abamu babeerewo, bano abamu baba basaala, bano abalala babeere nga bakuumye, bano baba bamaliriza, ate bano nabo basaale. Ithan ekyo ekimala okubeerawo kitegeeza omusajja ono nabwe yabalaba ku dhuhuri nga basaala nga bonna batunudde mu kibula, bonna batunudde sayidi emu, nga ye abali mabega yakakasa bukakasa nti bw'anaaba akomyewo ku asiri ajja kubanga abafuna bulungi nnyo. Allahu tabaraka wa taala bw'amala okussa obubaka, omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yali asaaza nga bamu batunudde eri, bala baali batunudde eno nga bala bo tebali mu kusaala. Era Allahu tabaraka wa taala bwe yali amaliriza etteeka eryo yabagamba nti bwe mubanga emirembe egizze, banga mumaze okutebenkera, fa akimu swala, muyimirizeewo esswala eyo nga bwe yalaalikibwa, inna salata kanat ala almuminina kitaban mawquta, ti mazima esswala yalaalikibwa ku mukkiriza mu kiseera ekigere, naye mu kiseera ekigere kiriwa? Mu kiseera nga waliwo emirembe. Kitegeeza waba tewali mirembe, ibaada ziba nzibu za kubeera nga tuzikola. Bwetunuulira gy'oli abalamu wano bwe waaliwo covid, hatta twatuuka nga tetusobola kusaala jjama,
lwaki lwansonga nti twalina okutya akawuka ako ka virus akali akatono ennyo katuleetera okutya mu mutima okuba nti tetusobola nakusinza Allahu tabaraka wataala nga tuwadde tumusinza tyakati emizikiti batutaamu nti kati ate emizikiti bagigala ate saawa emu buli omu alina kubanga aliwowe kitegeeza twalira tetusobola kuba nti sola ya magaribi tugisaalira ku masijidi ne sola ya isha kitegeeza nti twalina okutya mu mitima atusobola kusinza Allahu tabaraka wataala. Allahu tabaraka wataala bwe yali ayogera bwe yali ategeeza abakuraishi nabo tumanya obulungi muswati Quraish Allahu tabaraka wa taala jatunyonyola obulungi bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim liilafi Quraish ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Idhan okusinza kuno tuteekeddwa okusinza nga tulina emirembe nga ffenna tuli batebenkevu. Allah yali atutegeeza tugamba nti yatugamba okusinza Allah nannyini nnyumba eyo Kaaba eri e Makka yatugamba nti oyo atuliisa mu njala era n'atukuuma mu kiseera ky'okutya. Idhan wabaawo okutya kitegeeza ibaada eno ebanzibu. Watuna Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam bw'amala okusenga e Makka azimbye Kaaba agisitudde agijjewo mu musingi we yali ajambusizza etuuse waggulu. Bwe yali asabira abantu b'omu Makka omwo yasooka kubasabira mirembe butebenkevu nga tannaba kubeera nti abasabira riziki. Kitegeeza nti al-amn kabla riziki okuba nti obutebenkevu oba emirembe gye giteekeddwa okusooka okusabibwa oba gye giri awulo okubeera ntubeera nagyo nga tetunnaba kusaba kyakulya. Kubanga emirembe gino bwe gibeerawo konna k'oba ofunye akatono okalya ng'omutima mutebenkevu ng'omutima mukkakkamu. Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalamu yagamba atya ba'udhu billahi minash shaitanir rajim qala rabbi ij'al hadha baladan amina. Ay Allah fuula ensi eno nga ya mirembe nga ntebenkevu. Gifuula ensi nga ya mirembe nga ntebenkevu n'amaana agamba warzuku ahlahu minath thamarati n'abantu baamu nabo bagabirira ebyengera bingi. Era mu mbeera bwetyo bwe tuba tulaba emirembe biki ebimu ku bimalawo emirembe tuleme kugitunuulira mu mbeera ya ntalo, mu mbeera y'abasirikale nti abasirikale be baliwo okukuuma emirembe, wabula tugizze emirembe ku ssekinnoomu okuba emirembe gy'omu mutima nti omuntu oyina emirembe mu mutima nti omutima gwo gulina emirembe. Osanga omuntu ng'ali awo nga ye wallahi omulabira ddala ye n'emirembe bali bwe bati. Kati bintu ki ebisinga okutumalako emirembe mu mutima? Ebimu ku bisinga okutumalako emirembe mu mutima y'enjala. Enjala buli bweruma omuntu emumalako emirembe. Oli asobola okubeera mu ggwanga ng'alaba temuli ntalo naye ng'abantu baamu tebalina mirembe. Ng'agamba nti baffe mwe mulina emirembe kubanga temulina ntalo zino za mmundu nti amasasi gavuga. La, wabula ng'ate abantu balina ekizibu ky'enjala. Ti enjala lwebeera abantu ng'abantu tebalaba kyakulya, abantu abo tebaba na mirembe, babanga abali mu lutalo, era kisobola okubaviirako okuba nti basenguka mu kitundu ogenda mu kitundu ekirala. Bwe tulaba Allahu tabaraka wa taala bwe yali atunyumiza ku Banu Isiraila, abaana ba Isirairi 12 abaasenguka okuva e Palestine okugenda e Misiri. Ekyabasengusa yali ki? Byali njala, gyali kuba nti tebalina mirembe. Kuba Allahu tabaraka wa taala agamba idkhulu Misra insha Allahu aminin. Bwe tuba tulaba wali katono nnyo nga tuzeeko kemabega mu mukisa ya Nabbi
Yusufu alayhi salatu wassalam bamutunze Misiri abaddeyo bamusibye mu kkomera kabaka aloose ekirooto byonna ebyoto byeyaloota agamba mugenda kubeera n'enjala egenda ggwa mu nsi yonna naye wano munaaba mulimye emmere mugenda kulima emmere mugitereke mukole bwe muti wano enjala tejja kubaawo bwetyo enjala bwe yagwa Palestine bagenda okumaliriza emmere baginona Misiri ne batuuka ng'emirembe gyabaggwako era bw'atyo Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu n'abatumya bajje Misiri awali emmere era kyekyo kyabagamba nti edkhulu Misra inshaallahu aminin munnange mujja kubeera batebenkevu nabwe kityo omuntu atuuka wano e Uganda ng'anoonya ekyokulya n'avaawo agenda ebunaayira n'asengukawo n'aleka famire n'aleka abaana be n'asenguka agende mu nsi endala asobole okuba nti afuna ekyokulya kitegeeza nno mu mbeera bwetyo ebimu ku bireeta okuba nti emitima gyaffe gibulamu emirembe enjala wabittaali ekirala ekyokubiri bwe bwavu obwavu lwe buyitirira abantu emirembe gibaggwako kubanga omuntu bw'abeera omwavu twatuuka mu mbeera egamba nti buli kyakulya kati tugenda kugula kigule tukyali ku mbeera yakulima mathani abantu babeera mu kibuga buli kyakulya baba bagula kigule kitegeeza nti bw'abeera mwavu nga talinaamu ssente ne wabanga ebyokulya we birya wabirabako naye nga talinaamu ssente ekyamazima omuntu oyo abeeranga mu mutima talinaamu mirembe era kimuleetera okuba nti asenguka okuva mu kitundu ekimu okugenda mu kitundu ekirala olw'okuba mwavu tuba nti tuli mu mbeera nga abagagga tebeebaka olw'okuba bakuuma ebyobugagga byabwe tebalina mirembe olw'okuba nti bakuuma ebyobugagga byabwe ate abaavu tebabikola ki tebabibba olw'okuba nti nabo tebalina kyakulya nayo banoonya ekyokukola tebakiraba ne baba balina kye bakola ng'omuntu omusanga akolera lunaku akolera mutwalo nga transport alinnya wa 1500 ng'okulya ekyenkya kiba kya 3000 ekyemisana kya 5000 n'ekyeggulo kya 5000 ng'olunaku omuntu akozesa emitwalo tugambe egitakka wansi wa mitwalo 2 kyokka ng'afuna omutwalo gumu kitegeeza kijja muwaliriza okuba nti ajja kubba lwansonga nti omutima gwe temuliimu mirembe mu mbeera bwetyo omubaka sallallahu alayhi wasallama kyobola ku nsonga y'obwavu yagisalira mangu amagezi n'atugamba nti bannange innal ghina ghina nafsi munnange kiyitibwa obugagga bwe bugagga bw'omutima kitegeeza kyekigenda okutuyambako kuba tujja kutambula tujja kuva eno tudde eri naye bwe tuba twagala okufuna emirembe mu mutima ku sayidi eyo fuba nnyo obeere nga omutima gwo guno ogukkusa kuba biseera ebimu osanga n'okusanga ng'abasinga okunyigiriza ate abe balinamu bwe tulabanga abalinamu ne baba nga ate be banyigiriza bano abatalinaamu n'obasanga nga n'abalinamu nabo bakyabba kitegeeza kinti emitima gyabwe tejakuta emitima gyabwe tegiriimu mirembe lwosanga gwolabanga alina naye nga naye akyawankawanka akulaga emitima gwe tegukkakkananga kitegeeza akyalina okuba nti omutima gwe mwavu kitegeeza ki kyetulina okukola tubanga twagala emitima gyaffe tugikkuse nekyo Allahu tabaraka wa taala kyaba atuwadde emu ku bintu ebirala ebireetera okuba nti omuntu abulwa emirembe mu mutima kireetera omuntu okuba nti abulwa emirembe mu mutima kwe kuba nti takkiririza mu Allahu tabaraka wa taala era ng'ebintu bye byonna bijjamu Allah kyonna ekiba kimutuuseeko ye ateekamu magezi ge ateekamu ntegeera ye ekyamazima omuntu oyo akaluubirizibwa nnyo talifuna mirembe mu mutima
buli bwalaba agaggawadde ng'agamba oyo akuba ewaabwe bali bwe bati ne bwe bati ate oyo baali bwati era kati nze ekizibu kye nina kiri bwe kiti ne bwe kiti. Ebintu lwe tubijjamu Allahu tabaraka wa taala tugenda kubulwa emirembe mu mutima, tubeere nga tuli mu kutya eva nga tuli mu kuwankawanka. Kyova Allahu tabaraka wa taala n'atuwa eddagala nga bukyali n'atugamba nti ala bidhikirillah tatma'innul qulub. Bannanga okubeera nga ojjukira Allahu tabaraka wa taala, okubeera nga Allahu tabaraka wa taala takuvaamu eva buli kituukawo okkiriza nti Allahu tabaraka wa taala agira, Allahu tabaraka wa taala kino akireese buga nobeerawo ng'ohawala ate kubeera nga si kubeera nga ofuna byekwasa ate kino ate kiri ate kiri luweesamba Allahu tabaraka wa taala mu bintu byo omaliriza omutima gwo gubeera mu kuwankawanka obulamu bwo bwonna. So nkubiriza omwoyo gwange n'ejammwe okubeera nti tudde eri Allahu tabaraka wa taala, okuba nti mu bye tukola byonna tukulembeza Allahu tabaraka wa taala. Ekiba kiganye tukkirize nti Allahu tabaraka wa taala takitusobozesezza. Era mu mbeera bwetyo bw'olaba nga awantu tewaliiwo mirembe okkirizibwa okuvaawo n'ogenda awantu awalala gy'osobola okufuna emirembe. Awo wala ntugambye nti egimu ku mirembe gye twetaaga emirembe egyo gye tusobola okuba nga tusinzizaamu Allahu tabaraka wa taala. Mu mirembe egyo bwe tuba nga tusobola okusinza Allahu tabaraka wa taala nga tulina awantu osobola okusinza Allahu tabaraka wa taala ne tuba nga tusobola okuba nga tufuna ekyokulya, kitegeeza nti emirembe tujja kuba nagyo. Omubaka sallallahu alayhi wasallama anaatera okumaliriza ebigambo byange. Omubaka sallallahu alayhi wasallama yatugamba nti omuntu oba oyagala okukakasa nti oyina emirembe singa bukya ku makya nga gwenze gwandaba eyo nga ekyamazima oli muafan fil badani, ng'omubiri gwo mulamu bulungi, kitegeeza n'obulwadde buno nabwo bumalako emirembe. Ne bw'oba ng'olina ssente nga mpitirivu ng'ebyokulya weebiri naye n'ofuna ekintu kyonna ekikuluma, ekyamazima emirembe gikuggwako oba toyina mirembe mu bulamu bwo. Naye yatugamba nti omuntu yenna akeesa mu mmwe nga muafan fil badani, ng'ekyamazima omubiri gwe mulamu bulungi, nga tolinaako wakuluma wonna, ng'omubiri gwo mulamu bulungi, ng'era oyina ekyokulya ky'olunaku. Yatugamba gwe oba olina emirembe egitagambika. Netwesanga nti munnanga ebiseera ebimu ffe kennyini tumanyi okwemalako emirembe ng'abantu. Weesanga ng'omubiri gwo mulamu bulungi, olina woosula topangisa, abantu bewuwo balina ekyokulya, gwe kennyini awo okirina, oyinamu ne ku ssente esobola okutambuza, naye olw'okuba nti emitima gyaffe giwankawanka, bw'otunuulira ekizimbe ekiwavu, bw'otunuulira ebizimbe mu Kampala ebiwanvu nga gw'olaba toyinaamu kikyo, ogamba nze nkyasula mu nnyumba erina ekisenge n'eddiiro, nze nkyasula mu nnyumba bweti ne bweti, ng'olabira ddala mmotoka z'olaba ku kkubo gwe bw'oba okyavuga vitiizi olaba olina kuvuga V8, kitegeezo ojja kubeera mu kuwankawanka. Sooka osiime kino Allahu tabaraka wa taala kyakuwadde, ogambe nti alhamdulillah nsinga bangi. Maliza n'ekyafaayo kya musajja yatambulako ne munne, baamujja mu kyalo ne bamuleeta mu kibuga. Naye bwe yatuuka mu kibuga yeewuunya. Bwe yatuuka mu kibuga yalaba ebizimbe, n'alaba emmotoka, n'alaba zi bizinensi. Ekyamazima yagamba munne gwe yali atambula naye ti naye ffe Allahu tabaraka wa taala bino nga teyabituwa twamukola ki? Nebeera nga bino byonna sirinaamu yadde wadde. Omusajja oyo yafuna okuwankawanka mu mutima, naye munne teyamuddamu ansa
mu kiseera ekyo. Mugamba bamala okutambula ne balambula n'amugamba jangu omperekereko Mulago. Bwe yamuwerekerako Mulago ne bagenda nga bagenda batambula wodi emu ku emu, ey'abalwadde ba sukaali, ey'abalwadde ba pressure, ey'aba accident, ey'abaki, bonna abalwadde bonna n'abalambula n'abalaba. Bwe baali bavaayo n'amugamba mulwadde ki gw'obadde ozze okulaba? Bw'angambye nkuwerekereko mu ddwaliro. N'amugamba munnange ekyakundeesezza wano nga njagala olabe ku bantu bano abaffe ku ndwadde zonna z'olabye muno oyinako obulwadde n'obumu? Musajja n'amugamba sirinaako obulwadde n'obumu. N'amubuuza gwe Katonda wamuwa ky'okuba nga kweza endwadde teyakuwaako? N'amugamba dde njagala ofune ansa. Yakiri ekibuuzo ky'obuuza lwaki nti Allah teyakuwamu ebyo ebizimbe. Kyo kino gwe nga tokyebuuziza nti lwaki Allah teyakuwa ku buno obulwadde. Omusajja omutima ne gumukka. Omusajja omutima bwe gwamukkakkana bw'atyo yaddayo mu kyalo nga musiimu n'ekyo Allahu tabaraka wa taala kyamuwadde. Tulanga emitima gyaffe gikyawankawanka teginnasiima ekyo Allahu tabaraka wa taala kyatuwadde nga tuwulira girimu okutya, kituwulira nga tetuli bamativu, tetuli bakkakkamu. Tutambulekoko mu nsi tulabe ekyamazima. Tujja kulabayo betusinga, emitima gyaffe gijja kukakkana. Tujja kulabayo abatusinga ate batuwe ekyokuyiga okuba nti naffe twongeramu amaanyi mu kukola. Omusiraamu alina kubeerawo ng'akola. Omusiraamu awangalira ku bintu bibiri, balina al-khawfu war-raja. Talina kutukawo na Allahu tabaraka wa taala. Yosaba Allahu tabaraka wa taala atuwe obutebenkevu mu mitima gyaffe. Saba Allahu tabaraka wa taala atuwe emirembe mu maka gaffe. Saba Allahu tabaraka wa taala atuwo mirembe mu nsi yaffe. Saba Allahu tabaraka wa taala atuwo okumutegeera. Saba Allahu tabaraka wa taala atugaggawaze mu bugagga bwe. Saba Allahu tabaraka wa taala atugaggawaze mu bugagga bwe. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. nsigadde amanya yenze Sheikh Abdul Wahab Kivumbi Sonko omunako yegulira yali akawera.